Bwetwogera kati omukulu wa kuno mwami Osei Wabulwa olunaku olwajjo ate yabaddeko bulungi nnyo ku pulogulaamu ya Barometer eyabadde ekyaziddwako His Excellency the Elected President of Uganda Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine era ng'omukulu yabaddeko ng'alabira ddala ebigenda mu maaso ne Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine biki byayogedde naye Museveni bannaye yalabye ne bannayuganda nze kyennyinza obbagamba kubanga yalowooza nti ategeera nnyo naye ate bannayuganda bamulazeeko bulaze. Mukulu yabaddeko bulungi nnyo era nga agoberera ensonga nga bwe zitambula. Twongera obbajjukiza baganda bange nti eno pulogulaamu yabadde yakaasa mmeeme n'abakulu mu NTV mu NBS nabo babadde tebakirabanga kubanga Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine yakomeza vibe baganda bange mikwano gyange omukulu pulogulaamu agyekennenyeza n'agamba wabula bannange ono omwana mugezi kino ekiwemenetu kyange tekirina gye kintwala. Ndowooza olaba everywhere bakandidates baffe bali mu kwesowolayo. Sample ya Kawempe North by election eyo ekulaga how we intend to organize mu constituencies zonna okwetoola eggwanga. Ekibiina kyaffe kipulaninga okufrontinga bacandidates ku levels zonna okuvira ddala ku presidency, but most importantly si kugenda bugenzi mu kalulu lwakubanga ojagadde okunduducinga paka ku kibiina kyaffe. Yes. Naye njagadde nnyo kuno okulonda kupointingire bannayuganda nga bo si buli omuntu ali mu NUP naate buli omu yetaaga okubeera guided to this opportunity. Nga bannansi nga Uganda tulina omukisa ogw'okukyusa obukulembeze ffe abatakkiriza mu kuyiwa musaayi ogw'okukyusa obukulembeze constitutionally and democratically. Naye ekyo tulina kikola nga tuli highly organized and highly charged. Lwaki? Kuba kano akalulu ketwogerako ketugendamu all the time kebayita protest vote ketwetegekera. So kuddamu mu bigambo ebimpimpi tweteekateeka okugenda mu kye bayita protest vote oba akalulu k'okwekalakaasa. Protest vote to protest okwekalakaasa oba okwekandaga oba okubigaana nga tukikola in a moral, constitutional and non-violent way. Kivola tugamba protest vote. Protest vote kwe kugenda mu kalulu nimugenda nga mu kalulu kakwekalakaasa nimulonda nga abeekalakaasa mukanoonya nga abeekalakaasa nemukalonda nga abeekalakaasa nemukakuuma nga abeekalakaasa kati nemuteekawo eriiso ejjogi bwe riti baba balina okalangirira nga mukoze buli kituufu. Nga bwe nkugambye nti protest vote yatandikira Kawempe twakanoonya mu Bugubi mu Miggo netukalonda mu Bugubi mu Miggo netukakuuma mu Bugubi mu Miggo bali tebalina kyakola okujjako kalangirira. Kino kye twagala okubisaamu emirundi egya constituency zonna ezeetoolodde Uganda. So yenteekateeka yaffe mu bufunze eya 2026. Wali ku kitebe the other day n'oyogera ku kuzimba eggaali. Protest vote kikwatagana n'okuzimba eggaali gyewalibadde oyogerako. Definitely. What is that? Kuzimba eggaali. Onkoze bulungi kyo tonaba kwekenenya basaba osooka ombuuzi nti gaali otegeeza ki. Bwe njikunyonyola kijja kusobozesa ate okumbuuza ekibuuzo ekiddako ng'oli informed. Kakati fe abaakulira mu ghetto group moving in groups twazi oyo ye mwami Osei Wabulwa ng'ali kulaba omukulembeze w'eggwanga yawangula Uganda byabadde ku NBS era ensonga nazoogera ddala bulungi. Babala nnyo pulezidenti waffe Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine olw'okweyimirirawo ne bannayuganda ate n'abantu. Twongera okujjukiza n'obategeeza nti ate buli bwe mulaba nga national journalist Shaka Zai, and he was quoted to have said that one of the biggest achievements of the Museveni regime is institutionalizing corruption. And that is true, because we all
can realize that corruption is a currency in this regime. Corruption is used to reward the corrupt and to silence or even eliminate those that are fighting it. It is the sure way of General Museveni to hold on to power. And now we are this parliament, I can even dare say that this our parliament has also been reduced. This our parliament, just like the Museveni regime, it attracts the worst of characters and corrupts the best. It is my hope and prayer that our leadership here will not be compromised like it was a while ago. So I want to implore all of you, friends, that you are supposed to be the voice of those people, the majority, that are overtaxed but receive zero or very limited services from the government. I want all of you to know that it is possible if you stand firm. It is hard to stand firm. Our leader of opposition said one time, and I agreed with him, that when you fight corruption, corruption fights back. I just want to assure you, friends, that for those of you who fight corruption, you will never fight alone. We, the people of Uganda, will stand with you. We will back you up. We will fight with you. And as we are taught, a people united cannot be defeated. You won't be defeated. Finally, friends, I also want to mention that corruption, on a close analysis, is but just a symptom of a bigger problem. And that problem is misrule. That problem is dictatorship. That problem is a rulership, not a leadership. A rulership that has no account, that does not feel obliged with the people and is not answerable to the people. Friends, when you see flies hovering over a mess, you don't just spray the flies. You remove the mess and the flies will go away. We need to remove this dictatorship and corruption will be history. Thank you very much for God and my country. I have never seen anything sense from him. Because let us be sober and just put in just a little common sense. Is TikTok in Uganda only? Mukalulu. Naye mbuuza mugenda mukalulu. Tuli mukalulu. First round twagiwangudde eddiika wempe. Kati yombuuza ki framing ekibuuzo ky'obulungi. Are you offering yourself ku level ya president mu 2026 again? Kati nkuddemu ntya? Are you standing? I offered myself a long time ago. And yes, if I must say it again, if my party, the National Unity Platform, bendowooza nti bakkiriziganya nange ninzimba gambe ndi available. Mwemba nkyali mulamu. Ngira nkyewulyanga of course tuli bangi nnyo mu NUP, tuli bangi nnyo abasobola okukulembera. Bangi nnyo era tubuildinga ekibiina kyaffe tetukibuildingira ku muntu omu. Nze mukulembeze essaawa zino ne tuli mu kubuildinga abakulembeze abalala. Nzibeera nkyogerako nti tubuildinga Bakyagulanyi ab'enjawulo n'okusingawo. So this is a party that will live beyond me. Kino ekibiina kigenda kubeerawo ne bwe mba sinze nkikulembera ne wajjewo n'omulala n'omulala n'omulala. Ye Uganda gye twagala okukola. Essaawa zino wendi nakyemalira mwewulira. Well, Kyagulanyi. Yes, sir. Twakulaba ng'olambula ennyiriri ku kitebe kyammwe kabulaba ku screen yange. Zino nazo gaali wangi zino ze zimu ku gaali zoyogerako. Abo tobamanyi nti ba foot soldier. Kyogamba gwe tobamanyi munamawulire omulamba nga tubuli abo ba foot soldiers.
foot soldiers. Yes. Majje ga kutaka. Because nakuulira ng'oyogera honorable ng'oga nti muli majje gennyini. Ffe tuli majje okuva edda mpulira nnyimba tuli basirikale tulwanyisa yala. Kati gwomanyi foot soldier kitegeeza ki? Direct translation eri majje ga kutaka. Kati yeffe tekimenya amateeka. Bw'olaba badokita nga bazze bangi ogamba I saw an army of doctors, I saw an army of musicians. You get my point? Kati wano mwali ku kino producer nja musaba gwe tukiraba because ndaba kyendaba one honorable wali olambula ndaba mukwano gwange Chairman Fred Nyanzi tamu olunaku olwo gali mazaalibwa gange. Eno parade bagikola simanyi naye abaana bayagala okunsurprisinga n'okundaga okwagala era kye nasiima ennyo ne beekuŋŋaanya ne bajja banyimbire akayimba k'amazaalibwa. Bajja nga bambadde nga bwe twambala ne bayimirira mu ngeri eri very discipline nga bwe tuyimirira nga bwe mwayimiriranga ku ssomero nga bwe twayimiriranga ku ssomero nga bonna bonna gurupu y'abantu bonna bonna erina discipline beyimirira era ne banyimbiramu akayimba n'ensanyukanyo n'enjogerako ne gye bali. Byendowooza nti buli kye twakola twakikolera mu lwatu era nga tekirina tteeka likimu kye limenya. Naye ng'era bw'omanyi gavumenti eri ku panic ne bw'okola bukolozi bagamba ng'ayina engeri gy'akoloddemu mu munoonyerezeeko eyo panic gye baliko. Ez'abalwanyi maybe what nekiki kyabali tukulowooza nti bino byemukola bimenya amateeka nalina kati bwe baba bamenya amateeka abakulembera ndi wano lwaki tebajja ne bankwata ez'abakulembera? Okay, so bwe waba waliwo ekimenya amateeka lwaki tebansimba mu mbuga z'amateeka nti owaayi wabadde ne bano nga bali enamba bweti ate balina komako namba bweti nga bambadde kala bweti ate nga balina kwambala kala bweti nga bayimba nyimba bweti naye nga tebalina ziyimba balina kuyimba bweti. As simple as that. Yeah. Oba kikyababirako ne raid gye bakola ku kitebe kyammwe ekya National Unity Platform. Nalina omwogezi w'eggye lya Uganda ne Ministry ya Defense mukulu Felix Kulaije anga nti kungu bw'olaba ekitambula ng'embaata nga kirya ng'embaata then yebeera mbaata abakulu abo boolabye kavule bye bambala okusozera ku ye byagala kufaanana ebyamagye ennyimba ze bayimba zaagala kufaanagana z'abalwanyi kati ago si magye. Felix Kulaije ebyali bigambo bya Felix Kulaije kanange kamubuuze nti bw'olaba omuntu tekimenya amateeka bw'olaba badokita nga bazze bangi ogamba I saw an army of doctors, I saw an army of musicians. You get my point? Kati wano mwali ku kino producer nja musole gwe tukiraba because ndaba kyendaba one honorable wali olambula ndaba mukwano gwange Chairman Fred Nyanzi tamu olunaku olwo gali mazaalibwa gange. Eno parade bagikola simanyi naye abaana bayagala okunsurprisinga n'okundaga okwagala era kye nasiima ennyo ne beekuŋŋaanya ne bajja banyimbire akayimba k'amazaalibwa. Bajja nga bambadde nga bwe twambala ne bayimirira mu ngeri eri very discipline nga bwe tuyimirira nga bwe mwayimiriranga ku ssomero nga bwe twayimiriranga ku ssomero nga bonna bonna gurupu y'abantu bonna bonna erina discipline beyimirira era ne banyimbiramu akayimba n'ensanyukanyo n'enjogerako ne gye bali. Byendowooza nti buli kye twakola twakikolera mu lwatu era nga tekirina tteeka likimu kye limenya. Naye ng'era bw'omanyi gavumenti eri ku panic ne bw'okola bukolozi bagamba ng'ayina engeri gy'akoloddemu mu munoonyerezeeko eyo panic gye baliko. mwayibanga ez'abalwanyi olowooza maybe what nebiki kyabali tukulowooza nti bino byemukola bimenya amateeka nalina kati bwe baba bamenya amateeka abakulembera ndi wano lwaki tebajja ne bankwata ez'abakulembera? Okay,
so waba waliwo ekimenya amateeka lwaki tibansimba mu mbuga z'amateeka gewaayi wabadde ne bano nga bali namba bweti ate balina komako namba bweti nga bambadde kala bweti ate nga balina kwambala kala bweti nga bayimba nyimba bweti naye nga tebalina ziyimba balina kuyimba bweti as simple as that. oba kikyababira code red gyebakola ku kitebe kyammwe ekya national unity platform nalina omwogezi w'eggye lya uganda ne ministry ya defense mukulu Felix Kulaije anga nti kungu bw'olaba ekitambula ng'embaata nga kirya ng'embaata then yebeera mbaata abakulu abo boolabye kavule bye bambala okusinziira ku ye byagala kufaanana ebyamagye ennyimba ze bayimba zaagala kufaanagana z'abalwanyi kati ago simagye. Felix Kulaije ebyali bigambo bya Felix Kulaije kanange kamubuuze nti bw'olaba omuntu ng'ayogera ng'atategeera ngera akola ebintu ng'atategeera then oyo abeera ki kuba ndowooza